injustice must stop. This must stop. This must stop. Embeera bw'etyo bwe yabadde olunaku lw'eggulo nga Dr. Kizza Besigye agezaako okulaga obutali bumativu n'okuwakanya obujulizi obwabadde bumuweebwako nga gye bweggweredde ng'azirise era n'addusibwa mu ambyulensi eyamwongeddeyo okufuna obujjanjabi. Kati olwaleero bannakibiina ki People's Front for Freedom bavuddeyo ne bavumirira ebyabaddewo nga bagamba nti n'ekibakanze kwe kulaba nga na buli kati bakitegedde nti Besigye tannaddangulu. Yakyogedde mu Luzungu, you are hurting me nga bagezaako kumuteeka emikono emabega ate bwe yava buvuddawo n'agwa ekigwo n'azirika. Omuntu bw'abeera ng'akwatibwa kamunguluze nga ffe abasawo tukimanyi bulungi nti talwawo adda engulu. Naye okuva olunaku olwajjo okutuuka kakati ke tukyamanyeeko nti yazirise tanadda ngulu ne bw'omuteekako ekinyiga ekiruma tarespondinga. Akulira ekibiina kino mu Buganda Dr. Lulume Bayiga ng'ayogera mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire e Katonga avumiridde ekya Besigye okutwalibwa mu ddwaliro ly'amagye mu kifo ky'okutwalibwa mu malwaliro amalala. Tetusobola kumanya kyamukoleddwa ng'ali mu kaguli we yakaabidde munnumya, era tetusobola kumanya kyamutuusiddwako ng'ali eri wansi mu kifo ky'okumutwala e Luzira nga bwe babadde bagambye. Bamututte military hospital e Mbuya ate gye bamugye ne bamutwala e Mulago mu intensive care unit. Bwe kibeera nga n'ekitongole ekyamakomera nakyo ab'amagye bakitwala byabasajja tekukunnyonnyola era kuba omulanga bamuggyeko olunderebu ekitongole ekyo kibeere nga kifugibwa ba civilian. Tetulabanga dokita engeri gye tukoze naye emyaka gyonna nti ali ku drip mulwadde nedda abeera ne spirit ze nga ziri high yayingidde kooti ng'ayina energy naye waliwo kye bamukoze. Bayiga era akubye ebituli mu bujulizi obwaweereddwa omuzungu ku Besigye. Omusajja gwe ndaba ng'omufere Orlando eyazze okuwa obujulizi obw'obulimba okulumika Dr. Kizza Besigye n'Obed Lutale bamuyita Wilson Orlando. Chief Justice osobola kusirika busirisi ng'olaba omulamuzi wo byakola tebijjanza. Tumuvumiridde buli muntu amwogeddeko naye Chief Justice osirise busirisi. Kyokka agamba ng'ekibiina mu bbanga ly'ennaku 10 baakuvaayo okulangirira kye bazzaako era nga kaakano baakutandika okuba n'enkiiko ku nsonga eno. Kati bannayuganda mugume. Dr. Besigye akyali mu intensive care ali mu koma naye tumanyi Katonda bulijjo alwana entalo. Okuva olunaku olwaleero tulina meetings ezigenda okubeera nga zituula naye tetugenda kumala nnaku ziwera 10 nga tetubabuulidde kye tuzzaako. Bandi badde bakimanya nti obuzibu bwe basobola okusanga bw'amaanyi nnyo. Obuzibu bwe basobola okusanga bw'amaanyi nnyo nga Besigye afiiridde mu kavuyo ako. Kyambadde Shadrack Joshua yakusakidde eggulire lino Cracket TV Amali.